obusungu bwe nnina wadde sinze maama w'omwana oli naye mu kaseera kano nze maama we era nze singaawo simanyi kikyayinza kusasulira kubanga okuddira omwana wa munno n'omufunyisa olubuto n'omugobera ku situuti n'abonaabona ate nga tanneetuuka myaka gye kiba kintu kyanjawulo oba yatya naye kumusiba ng'alaba omwana ali under age omuto bw'oba otidde okusiba mupangisiriza akazibu ekitegeeza nti muganda we yagoba mugole ate munaye wewawo yatugamba mukadde we yafa oluvannyuma lw'okufa n'alaba nga embeera egenda ejjeebyo era naawe ebyo obimanyi nti bw'ofiirwa mukadde biki biddirira era ŋŋenda olw'obulungi bw'omwana oyo kubanga amazzi nkuba bwetonnya amazzi bwe gajjula olwolwo yatonnya ng'akyali nakawere mubisi era namusitulawo wansi ne bebi ne tudda eri ku buliri ffenna ne twefunira ne tumala osiimuula ne tulongoosa ne tuzzaawo omufaliso wansi akafaliso si mufaliso kubanga namuwa kati misaira mufaliso munene era ne mugamba nti Afrika tusule wano wansi tugera tusula wano wansi waliwo obunnyogovu omwana akyali nakawere weewaawo nyongera kubanga mbanirizaako nnyo nnyini ddala mu puroguramu yaffe Nganzi emanyiddwa nga Taasa Obulamu gwe wena mukwana tanaba kubeera ng'osubscribinga genda ku YouTube channel yaffe teekamu Olutambula mu Uganda mutuufu ogenda kubanga otufuna butereevu gwe wena mukwano eyeefiriza kaddatako n'osobola okubanga obeerako n'otulaba likinga followinga mukwano buli mboozi yonna gye tuteekayo konako mukadaawo mukwano ka personalizing ogenda kubanga ofuna notification buli kadde bwe tuba nga tutaddeyo emboozi yaffe n'olunaku lwaliro bamikwano tusazeewo okuddayoko mu nfo gye twajja mwana muwala amanyiddwa nga Namyalo sigenda kubanga ndasana kuno nakuli amanya n'eddoboozi teri mulala okujjako Namwanje Irene bebazayo najje musinzira bitundu by'eggwanga ebitali bimu okubeera nga mutulaba ne mubeerako bamikwano ne mwefisiza akadde n'ogamba nze nina okulaba programu eya Taasa Obulamu twebaza namwenna abali mu nsi ez'enjawulo abasobola okubanga mutuweerezaako obuyambi obw'enjawulo abatukubirako abawezako ku WhatsApp messages bamikwano tubeeyanza bweyanza yonna gye muli ogwo omutima ate omugabi gwe tusingira ddala okubanga twetaaga tuleeta emboozi zino bamikwano okulaba nga tusobola okuba nga tuyamba ku baganda baffe abatali mu mbeera nnungi tuzzeeyoko mu nfo gye twajja emboozi y'omwana muwala Namyalo omwana ow'obuwala eyali olubuto n'abonaabona nnyo asuze ku street yatuuka ekiseera nazaala omwana nga bwe twabalagako emabega kaawo omwana we waali omwana mulamu bulungi nnyo naye ekizibu kye tulinawo nti kyakuba nti obuyambi butono ddala tuzeeyo tunoonye ku mukyala ddala mazima tugambye tujja kuba Lwe'Yazaala nnyo singa tetunoonya ku mukyala oyo eyasalawo okuba nga ayamba muganda waffe okutuuka we twamusangira wano so tusazeewo tunoonye ku mukyala oyo yasobola okuba nga ayamba muganda waffe mwannyina mmwe muto wammwe mukulu waffe okubanga amuyamba omujja mu mbeera gye yalimu okutuuka wano bwe twamusangira so omukyala oyo tumina olunaku lwaliro agenda kubanga atusigira ekifaananyi tuwayeewayeemuko tongere okumanya ate bajja batya okukwatagana ne Namyalo omukyala tumubaleetedde olunaku olwaleero sigenda kubanga mbariisayo katugende butereevu omukyala oyo ababuuzeeko abeyanjulire n'oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo Hajja assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Osiibye otya leero maama? Ndi bulungi nnyo. Osiibye otya? Ndi bulungi. Kati munnange tutuuse wano mu katundu twajjako okkolulya emabegako ku mboozi ya muto waffe Namyalo. Ani tugamba tugenda kuba Lwe'Yazaala singa tetunoonya ku mukyalo ono w'omutima ate omusaasizi omuyambye ennyo yasobola okuba nga ayamba muto waffe n'amuwa obuddamu okutuuka waali. Mukwano tukoyanza bweyanza okubanga awasobola okuyamba ku muganda waffe ate n'omubudamya n'otamugoba n'otamusenza luti era mukama kuwe kyosingira ddala okubeera nga weetaaga maama ogenda kwongeraho ku ddoboozi katono nnyo amannya agaffe mukwano amannya gange nze za Muhammad munnange tusanyuse nnyo okusanga mu kifo kino nnyabo nange nsanyusa amiina nnyo munnange ffe tugoberera nsonga ku nsonga era tugigoberera okutuusiza ddala lwe tugiggusa netuleka nsonga mu bbanga era nolwayo tusazeewo ntugamba katukomewo mu kifo kino ate tusobole okuwayawayamuko naawe eyasobola okuba nga omuyamba
okuyamba era twagala tumanye ebyo ebitonotono mujja muti okusisinkana atuuka atya wano ogenda kubanga tuwayawayamuko wakati wo nange ate abalayi basobola okubanga gye bali eyo banayiga ate okuyamba olaba omukyala nga gweoyamba ku mwana muwala ng'oyo ddala weewaawo omutima ogwaffe nga abataasa obulamu bwe tusingira ddala okubanga twetaaga ate ffe mu busiraamu tukkirizibwa okuyamba omuntu ali mu mbeera yonna era tuyina ne wetutuuka gye bayita zakat telfetel olina okuyamba oyo ateesobola ne bw'oba olina kitono ekyenkana kitya nga musobola okukigabana era ng'osobola okuyamba omuyamba omwana oyo Namyalo saamusanga bulungi embeera ye yankwatako nnyo nesibulira bulungi neŋŋamba nkoze ntya maama sooka osimbe wakati awo omuwala ono Namyalo yajja gy'oli n'akukaabira ennaku oba wamusanga busanzi? Namusanganga wateranga okubaako woyitira namusanga okubanga wempitira ne musanga olwo ku studio namusanganga kati olumu mba mpitawo ne mulaba nga Asesema nnyo ne mugamba oli mulwadde naye ebiseera ebimu ansirikira ekintu teyanyega nze nenkomawo ewange kigasa wayitanga ng'omuwayoko kooba osobodde kukubawo yali ku street namuyitangako ekyavamu natandika okummanyira kati engeri abasinga obuugi gye bampita ennyo zisenga zaamu kati nampulira nanga oli otya ne mugaa gyendi nakulaba luli nga toli bulungi kiki naŋŋamba nina ebizibu byange nemubuuza ng'okankana nankamba nti munnange embeera gye mbeeramu nkankana empewo olunseba empiseemu nemugamba ng'oyeruukiridde nnyo naŋŋamba ndi mulwadde azibiikiriza ekyama azibiikiriza naye gwe ng'omukulu wali walengedde dda nga mulaba akati olwo kiki ekyaddirira kuva ku olwo ekyaddirira natandika nga okubanga bwe mba mulabye ne mubuuzaako naye nambuuza era nga alina n'abalala abeera nabaawo kakati lumu omu naŋŋamba ono oma mulagirire ku ddagala ly'okunaaba nemubuuza eryokunaaba eryaki nagamba ali lubuto naye talina ddagala lyanaaba talina kyalya embeera gyali mu sinnungi nemugamba nti ye bonna alimulagirira agenda ddinaabirawo nemaga ebiseera ebisinga nze mulaba muyitako waniini anaalinaabirawa kati bwali mulagirira eddagala wamala n'omulagirira eddagala nali mulagirira teyalikozesa kati ye yamala n'afuuka free nnyo gy'oli oluvannyuma lw'okuba nti amaze akabanga ng'akulaba yalinawo ne bakwano be abalala omu omukwano gwe najja n'antuukirira naŋŋamba oli mulwadde ebiseera ebisinga abeera mulwadde namugamba mutwale mu ddwaliro nagamba tetulina buyambi tetulina busobozi busobola mutwala mu ddwaliro kyenva mbaga nti bw'aba ali lubuto temumala gagula ddagala ddimuwa si buli ddagala nti wolubuto alimira alina sooka genda mu ddwaliro ne bamuwandiikira bamukebera ne bamuwandiikira eddagala naye tumulaba yali mwana muto nnyo nga yeetaaga ate kakati no bwe yazaala kati akuzeemu naye ate luli yali muto nnyo era muto kubanga tanaakuweza myaka gya bukulu akyali muto nnyo akyali muto kati wafunamu ekirowoozo ekigamba nti bwe wafuna ekirowoozo kyaggira waawo nti kamutwale eka oluvannyuma lwogamba nti tafuna ddagala tanaabako tamanyi kiddako yalina bakwano be era n'asigala nga atambula nabo naye nga nange mulaba kakati wano waliwo akaana kange akato ne kafuuka kakwano ke ngabe najjawoko naddayo nemubuuza watuufu osulawa naŋŋamba siina wensula watuufu naye ate awo mu kiseera ekyo lutu lwali lugenderedde nga lutandise okkula nemugaa tolina wensula watuufu nti ye nemugaa katukoze ttya kati wamubuuza ku bya taata w'omwana era namubuuza ng'omuntu omukulu nemubuuza ani nannyini lubuto naŋŋamba nannyini lubuto sikyamulina
byansuulawo ne mugamba omanyi ennamba y'essimu nagamba ngimanyi nembulaka airtime nenteekako okuba essimu nga teriiko nga yagijjako awo gwe notandika okulowoolezaawo ekiddako saasooka kulowoolezaawo nasigala mutunuulira naye era nga alinawo bakwano be era nga waliwo n'omukyalo omulala olunsi amuwa kamere najja n'anaabirako eno ewaffe n'addayo n'ajjaawo n'alyawo ku mmere n'agenda naye lumu yali mulwadde najja namyaka senga omusujja gumunyo nemugamba olabye n'agenda kati ku makya maze okusaala sube empulira ng'omutima gunnumiriza neŋŋamba omuntu ono gwe simanyi bw'asula ali lubuto lukulu neŋŋendako wali ku street saamusangawo nensanga omulenzi nemubuuza nti kano akawala akatini akeeru akali olubuto kasangibwa wani agamba ate temanyi nze gye kasangibwa simanyi gyasanga gyasula ayamba yasuza naye talina gyasula nemugamba bwewa omulabye muŋambire ajjeko eka bwe muto mwatandika otambuza embera kati okuva ku lunaku olwo ye bwe wamutumira ababaka yamala n'ajja yajja bwe yajja yasanga ngenda kwoza nemubuuza osobola okwoza engoye nagamba nsobola nemugamba obulwadde tebukyakuluma nnyo nagamba kanjuze nemubuuza ye oli lubuto olina kaki nagamba siina kyennina nga talina gloves talina kaveera talina peti talina suuka talina bulangiti talina kagoye nemugamba titwoze otunaaba nga tuzifunye naye esente ezo nze ngenda nga ozitereka era naziterekanga nenterekayo ennya nenterekayo esatu kubanga ate si buli lunaku nti engoye ozifuna weewaawo tukyali mu programu emanyiddwa nga taasa obulamu mukwano gwange tusazeewo leero tunoonye ate ku mukyala yasobola okuba nga ayamba muganda waffe Namyalo tuli ku mboozi y'omwana muwala Namyalo omuwala gwe mwalaba nga asitudde ka bebi nakawere tusazeewo tunoonye ku mukyala eyamuyamba akyatubuuliramuko engeri gye yamufunamu bajja batya okukwatagana tugenda kuba tweyongerayo n'olugendo lwaffe oba n'emboozi ne maama eyasobola okuba nga ayambako ate sisita waffe muto waffe mwannyina mmwe tugenda kuba nga tweyongerayo naye ng'omutima ogwo omuyambi ba mikwano gwe tusingira ddala okuba nga twetaaga katonda aba akusukulumizaako ate ku bantu abalala munnange beera n'omutima omuyambi tomanya leero lulwe ate enkya lujja kuba lulwo so weewaawo puroguramu eno mugirabe nga bwe mugyamu ekyokuyiga ba mikwano tugenda kuba nga tweyongerayo ne maama waffe ate twongere okuwayawayamu nate kakati maama muterese kasente aterekawo akati kati nze nenfuna obuzibu mu kyalo nga banneetaaga nemugamba toli bulungi bano abasinga bakulaba wano tebamanyiibwa ova nemugamba nga bwe siriiwo sigala wano osulenga wano naye namuleka era omusujja gumuluma nga asesema naye abaaliwo mikwano gyange n'emikwano gye embagamba mumulabirire simanyi ennaku mmeka ze ŋŋenda kumala mu kyalo nemulekawo nze neŋŋenda mu kyalo era nali mu kyalo nga sinnatuusa kukomawo ne bankubira ne baŋŋamba nti omuntu wonno bo bamuyita muwala wange nti muwala wo bamututte mu ddwaliro ali kawempe naye nze ndi muzira kisa era siganye nti namubudamya era mama soko osimbe wakati awo wano we bakugambira nti ali kawempe esawa yali etuuse watu nagenda okutandika okubeera nenga olubuto lukuze nga lwengedde kati bankubira ne bambuuza sente ziriwo nembabuulira abakyala bamutwala abakyala abo nebba waabwe ne bawaayo sente namwe mubimanyi nti no amalwaliro kati siga bwereere era owaayo akasente kati bo bennyini ne beekwanyakwanya
bawayo akasente ne bongera tuziri ne bagula obugoye ne bagula ebbaafu ne bagerageragiza era nabo mbeebaza nnyo olw'omulimu gwe bakola mu kaseera k'essaaliwo. Kati muto waffe ono yazaala bulungi teyalongoosebwa naye yazaala akaana nga kakooyeemu era ne bakatwalako mu special care. Kati nenkomawo oba kaana ndowooza embeera eri yokusula ku kkubo empewo ne mama waako n'afuna obulwadde abeera nga akankana kaakati nenkomawo. Kati bwe nakomawo nasanga bamutwalidde emmere nga beeteekamu akasente ne bamutwalira emmere ne bamulabirira. Kati ne bambuuza amaze okuzaala agenda kubeerawa ddala. Nembagamba nange simanyi kikola ki kiddako kubanga nange mu nnyumba nninamu abaana. Nembagamba naye kyengenda okukola ninawo kabada yange wano ngenda gijjamu era nenfuna abagisitulamu nenfuna omuntu aginterekera nenfunayo akafalisa akatono netumwalira mu nnyumba. Webale kuba na mutima ate ogwo omuyambi. Kakati maama akabizinesi kaffe kano okwoza engoye kuba watugambye nti olumu mufuna olumu temufuna saawa zinirake mukyayimiriddeko. Tukayimiriddeko naye tekafuna. Ati abantu buli omu katunuulidde abamu bagenda mu maka g'abantu ne boolezaayo engoye naye nze ate kyesisobola nze tugenda tuzoonya ne tuzireeta waneeno naye kakola kitono okulya okunywa kulabirira omwana kumwambaza mbeera bwannakawere pampa sabbuuni sukaali buli kimu nga bwekimanyi. Ate nga nawe maama tulaba nti ate nga nange nze nnyini sirina kyenina kiri awo naye kyenali nnina kyakumubuddamu. Kati maama totuuka ekiseera owulira nga embeera ekuyinze ate era embeera ne bwenakuyinga ng'omuntu wasalawo mubuddamu oba mulina kugumiikiriza kubanga olumu namugamba neddamu tuddemu tukube ku nnamba eyo netukuba ku nnamba eyo oli ninga nti halo nagamba halo nemugamba enamba y'omutata w'omwana nemugamba sikumanyi naawe tomanyi naye wano ninawo abantu bo ninawo namyalo ninawo ne bebi n'omwalo ono agamba tigwe wamuzaalamu omwana naye wandibadde odda gyendi netuba nga twogeraganya netusobola okuyambagana netulaba embeera bwenaatambula ana bagenda kuddamu okukubira okuva olwo paka n'essaawa yali essimu yajjula. Kati munnange bwetyo bwe tuli tutoba mpolampola bwe tuba tufunye ekyokulya netukirewa tuba tetukifunye netuba tulina buwunga kakwota nekifumba obugi netunywa. kuba munaali mu mbeera yakuyonsa namulaba ate maama nga omanyi nti kati ebintu bya bbeeyi kasabbuuni bannakawere nga booza kasabbuuni booza oli ayinza okuwaayo ekitole n'akyozesa oba si ekyokungoye ze tuba tufunyeeyo jukira batwoleza baleeta sabbuuni ne omo n'amazzi netwolezaako obwo obugoye bwe tuba tetubufunye ate netulinda netunaayoza. Kati maama embeera y'akabbebi kulwala kuba abaana balwala abaana bato balwala in case nga kalwadde okatwala mu ddwaliro obujjanjabi nebufuna mutya era luno katulwalako ekifuba nekatwalako ssenyiga nekatwalako omusujja netukatwala mwakyuta naye era munnange 10 terikyawoomu omuzira ekisoomu nagamba akabebi kaffe kalwadde nti ambaweeyo mugende mugulesirako muleete ebbaluwa ndabe nagenda nazigula omukyala waali wewaawo naye omukyala tumwebaza nnyo bambi olw'omutima era mwebaliza ddala nnyo maama Mariyamu mukama mwamuwemu obulungi obwereere mukama mwongere ebirungi kubanga naye atulwaniriddeko ate nga naye ayina abaana nga naye ayina ab'okuweerera n'ab'okulabirira naye nga tatusiiriridde era mukama nsaba abawe musera kye bwe tugamba mu busiraamu n'omwami we bambi.
waawo naffe tukwebaza maama olw'okubeera n'ogwo omutima ate tusingira ddala okwetaaga ffe nga bataasobola mwe waawo naffe twali tulina kinene kya nnyo naye twasobola okuleetayo akatono ke tulina eyanza nnyo akati maama muna embeera yo tugiraba mbi toyinayo ka bizinesi kalala konna ng'oggyeko kanak'engoye sina ka bizinesi kalala ngezaako katetenkanya naye kakyagaana kiki ekikalemeseza kapito naye nga mbimanyi obikola bizinesi kyako maama nze mmanyi ka bizinesi manyi kakufumba chipusi kubanga nakolanga mu teekawe wandiga mu tipusi mbimanyi bulungi naye ka bizinesi ka kapito kekambulamu ekifo nsobola okifuna buli kimu kati maama gwe oli wiringa okusigala ng'obeera n'omwana muwala oyo singa obuyambi bwonna buba buzze ne mufuna omuntu asobola obuyambi ate mbanguba waaki talina kyankoze kati watya ng'omuntu agamba nti amutwala omuntu agamba nti amutwala alina okuba nga ayita mitendera ate namwe bwonna mawulire emitendera mugimanyi gagoba olaba nga waliwo amutwala nga asobola omuwa embeera ennungi ate era nga nsobola omugenanga ne mulaba era ne mmanya butya bwali ne mmanya nakiki kyaliko kati maama wano we muli mpozi era mupangisa tuli bapangisa kati maama ka bizinesi kengoye kano kabamala okugyamu mu sente za nnyumba okulya olinawo obwana obuto esente z'ennyumba era bakubanjayo emyezi noyiyeyiya n'omuwaayo tukyali mu programu emanyiddwa nga taasa obulamu bamukwano we natanaba kubeera ng'osubscribinga genda ku YouTube channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda subscribinga likinga sharinga commentinga comments ezo tuzeetaaga nnyo bamikwano zonna tuziwekaminga oba mu mbeera ki bwatanaba kubanga otufuna ennamba eri 0701 36 3204 in case ng'olinayo obuyambi bwonna tuweereze ka message mukwano genda ku WhatsApp teekawo ka message tukubireko mukwano tujja kubanga obubaka butubusangako bulungi era bw'onoobanga otuwadde obuyambi obw'enjawulo tujja kutuuka bulungi nnyo mu kifo kino mukadde waffe tumutuuseeko obuyambi obwo kossa n'omwana omuto maama tugambye babegakawo omwana yalwala nnyo akasente nga tewali ka bizinesi k'engoye mukamanyi leero bafunye ekyo tebafunye eyo yembeera mwe batambulira tena kuba tuddayo buto ewa mama waffe twongere okuwayawayamuko ate tujjemu ekyokuyiga bamikwano nabagamba tulabe programu zino nga tujjamu ekyokuyiga wowe naatanaba kubanga otuuka kweno embeera mukwano teweeyibaala embeera ejja kutukako obudde bwonna naye zino programu zituyambako okulaba nti embeera eyo senga ebezze embeera embi olina engeri gy'osobola ogihandolinga mu lwensonga nti oba olabyeko ku muntu ate ali mu mbeera bwe zityo so nolwensonga eyo muganda wange nnyongera bwongezi kukuutira nti okwetta tebangako solution ate abaana b'obuwala mulekerawo okujjangamu embuto si kikolwa kirungi tukivumirira nnyo ffe ng'abataasa obulamu kyovulaba muto waffe oyo mwebaza nnyo olw'okuba nti yasobola okukuza omwana we n'akuza olubuto okutuukira ddala bwe yaluzaala buli omu katonda yamanyi enteekateeka zamutegekedde bw'aba akuwadde ezzadde alina ensonga zirwaki alikuwadde ojja kubeerawo wangalina lwe tomanya bazira kisa bajja kuvayo ab'enjawulo bakuyambe kyovulaba nti ne maama waffe ono yasobola okuba nga ayamba muto waffe amanyiddwa nga Namyalo embeera nno bwekyo bwekyatambula maama akugambye nti ka bizinesi tekafuna bulungi abulamu ka kapita alina naye plans ze nga ye akugambye nti awira ayagala kuteekawo ka bizinesi ka chips naye abibala bikyaganya okubalansinga singa afuna ka kapito basobola okuba nga batutenkanya ate oba oli awo Namyalo n'asigala ng'ayoza wano engoye omu n'agenda ku chips ne bagattagatta bagamba nti kamukamu gwe muganda so nolwensonga gwe naaliwo omutima omulungi mukwano ng'oli oyagala okwetaaga okuyamba ku baganda baffe bano baku sisita waffe Namyalo kw'ossa ne maama waffe asobola okuba ng'ayambira ddala muganda waffe ennamba eri 0701 36 0701 36 3204 buterevu obubaka tugenda kuba nga tubatuusaako obubaka obwo bonna bwe munaaba musobodde mu mbeera yonna tubeere n'omutima omuyambi ffe ng'abataasa obulamu kyekyo kyokka kye tubakubiriza bamikwano tulina kuba tweyongereyo ne maama waffe twongere okubeera nga tuwayawayamu maama kakati ogamba ka bizinesi kano ko
okabalira capital nga bwa sente mmeka? Awo sisobola kugamba nti sente mmeka kubanga fryers zigula sente eno homa gye bateekamu ebyokya nibeera nga bibuguma egula sente nyingi. Oteekeko obutebe, oteekeko amasowaani na buli kimu kyonna. Awo sisobola kugamba nti sente bwezi. Waawo. Kati maama omwana ono bebi busenga bukya ku makya taata we ne yeesowolayo gy'ali. Oli wiringi okuwaayo omwana oyo? Taata we simanyi kikyayinza nasasulira. Kasimanyi. Awo mba sirimu eteefuteefu kukyamukula ssaawa eno. Obusungu bwe nnina wadde si nze maama w'omwana oli. Naye mu kaseera kano nze maama we era nze singaawe. Simanyi kikyayinza kusasulira. Kubanga okuddira omwana wa munno n'omufunyisa olubuto n'omugobera ku street n'abonaabona ate nga tanneetuuka myaka gye. Kiba kintu kyanjawulo. Oba yatya naye kumusiba ng'alaba omwana ali under age. Omuto bw'oba otidde okusiba mupangisiriza akazibu. Mugambe beera awo. Muweeraawo obuyambi. Gwegenda ne bwegenda nabyo mu maaso. Naye si kumugobera ku street. Akati maama luvannyuma lw'okufuna omwana muwala ono Namyala wayitirako ebomba kyeyamaani n'omufuna mitendera nga mituufu? Era ekyeyamaani bakimanyi. Waawo twali tugamba munnange omwana bw'afuna obuzibu ate otandikira wa? Bakimanyi bulungi. Kyekituufu. Wakolera ddala ekintu ekisingira ddala okubeera ekirungi kubanga buli kimu kirina nkulaba oli mukyala ate omutegeevu kubanga olaba naffe otugambye nti inkesi omuntu ayagala okutwala omwana muwala ono Namyala era alina okuba nga ayita mitendera. Era alina kuyita mitendera kubanga naye wayita mitendera. Kakati maama wafaayo okunoonyerezaako ku background y'omwana omuwala oyo okumanya wajaviira? Omwana omuwala oyo namubuuzaako nannyonnyonnyola yali ali wa muganda we ye Kanyenya nandagirira wa muganda we Kanyenya. Naye bwe namugamba nti tujje tugende tulabe muganda we yangamba yesimweteefuteefu ekitegeeza nti muganda we yagoba mugobe. Ate munaye waawe yatugamba mukadde we yafa oluvannyuma lw'okufa n'alaba nga embeera egenda ejja. Era naawe ebyo obimanyi nti bw'ofiirwa mukadde biki biddirira. Obe ng'oli bulungi obeere ng'oli bubi kubanga n'abali obulungi babeera mu kulwanagana. Waawo nno tukwebaza okuba nga watwala obuvunaanyizibwa ate n'oyita mitendera emituufu n'otasuza busuza muntu gw'otamanyi nti oba avudde wano oba aviiridde wali. Tukwebaza webaza era Allah nsaba akwongera ebirungi ebyosinga okwetaaga. Amiina nnyo. Maama waffe nno bw'ati bwakyakutegeeza ensonga za Namyala. Gwe wenna bangi mmanyi nti emboozi eno yabakwatako nnyo kuba omwana akyali muto. Omuwala Namyala emyaka teginneetuuka. Weewaawo ennaku yamukeera ku myaka emitenyi egyo. Naye ate yasobola okuba nga ayambibwa n'afuna muzira kisa yasobola omujja mu mbeera. Weewaawo embeera gye balimira si ennungi. Gwe wenna aliyo mukwano ng'olinayo obuyambi obw'enjawulo bw'oyagala okuwa twetaaga bebi waffe ono ate tumukuze mu mbeera ennungi. Weewaawo nga si nnungi nnyo wekiba tekisobose naye nga tusobodde omuwa ekyo ekitono kye tusobodde kuba akyali muto. Yeetaaga obujjanjabi inkesi nga alwadde, yeetaaga sabbuuni nakawere, yeetaaga okunywa, yeetaaga obuugi, yeetaaga amata, yeetaaga pampa. Gwe wenna alina obuyambi obw'enjawulo. Enamba 0701 36 32 04. Kakati maama embeera y'ennyumba eno kuba nayo tugiraba nti si nnungi kubanga tulaba ekitindiiro ekyo kye watindiira kitegeeza nti mu biseera by'enkuba embeera tebeera nnungi. Embeera tebeera nnungi. Kakati maama singa mufunayo muzira kisanga abajja awantu wano oli wiringi okubanga ogenda? Era ngenda olw'obulungi bw'omwana oyo kubanga amazzi nkuba bw'etonnya amazzi bwe gajjula olwolwo yatonnya ng'akyali nakawere mubisi.
era namusitulawo wansi ne bebi ne tudda eri ku buliri ffenna ne twefunira ne tumala osiimuula ne tulongoosa ne tuddaawo omufaliso wansi. Akafaliso si mufaliso kubanga namuwa katinisa era omufaliso munene. Era ne mugamba nti affe katusule wano wansi, tugera tusula wano wansi waliwo obunnyogovu omwana akyali nakawere. Ne tweyalira wansi ne tumuleka waggulu ku ggulu. Waawo maama weebale kubeera ng'oli myambi sikena kowa kwebaza mukwano kubanga mune kino kiteekinga omukyalo omuvumu kuba okuya olaba n'owuwo yennyini atuuka n'akulemerera naye ate atali wuwo nosalawo kubanga omuyamba n'omutima ogwo gwonna. Tukwebaza bwebaza mukwano. Nange mbeebaza okujja gye tuli. Munnange ffe bwe tutyo wonna ffe tutuukira ddala wansi naffe tuli wansi. Oba tubuuka myala oba tulinnya mu myala ffe tuliwo kutuuka eyo abalala gye batasobola kubeera nga batuuka. Bangi abandyetaza okuyamba abantu bano naye nga tebasobola kutuuka eno bagamba banandaba batya nga mbuusa emyala. Naye weewaawo ffe abatasobola mu munnange nze ne ttiimu yange tubiteekamu mukwano nga tugamba nkatwolekere ate tunoonye ku baganda baffe abatali mu mbeera nnungi. Weewaawo eyo nno ye mmoto yaffe oba ye ŋŋombo yaffe naye nga tukweyanza bweyanza mukwano. Kuba embeera y'ennyumba yo si nnungi nga bwe mugiraba si mbeera nnungi naye weewaawo maama waffe akutegeezezza nti basobola okuba nga batetenkanya gambye senga afuna muzira kisa yenna yenna asobola okuba nga amugja mu mbeera eyo nabasobola okubeerawo ne bakuza bebi yali wiringi okubeera nga akuza bebi oyo singa baba bafunye ku buyambi. Maama waffe tugenda musaba bw'aba nga asobola otulambuzaako ate ennyumba eyo kuba ffe tugirabira wabweru wano. Ennyumba yo teri mu mbeera nnungi nga bwe yakutegeeza nti ekitindiro kye yatindira mbeera y'amazzi. Maama osobola okutulambuzaako ko katono? Nsobola obbalambuza. Waawo kuba twagala omulabi omulungi tumusiigire ekifaananyi ate alabire eddala embeera gye muwangaaliramu. Waawo tugendagendako ewa maama muto waffe Namyalo gye basula ne maama tulabire eddala ate embeera nga bweyimiridde nga bweri. Gwe wenna aliyo mukwano nga tonaba kusubscribinga genda osubscribinga genda ku channel yaffe Teekamu Olutambula mu Uganda mukwano ogenda kuba nga otufunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala programu oli mu Taasa Obulamu. Tugendagenda butereevu mu maka ga maama. Bwe tutyo tukyagendera ddala mu maka ga maama omukyala gy'awangaalira oba ne sisita waffe Namyalo gy'awangaalira agenda kuba embeera ya kitindiro yakubuka nga maama nga we yakutegeezezza nti amazzi ate gabeera ganjala wano. Embeera ndowooza mugirabira ddala kyensonga lwaki baakola security ng'eri ggulugulu lwa mbeera y'amazzi. Munansonyi ogiyita security nti eri ggulugulu kuba tugiraba nabwe mugiraba nti eri ggulugulu mbeera y'amazzi nti kuba weba etonye maama akutegeezeza nti amazzi ganjala wano ate ne gababulizaako ddala emirembe. Ategeeza nti ne mabegako awo gayingira ate muto waffe Namyalo waasula embeera n'ebeera nga si nnungi basobola okuba nga bonna beewanika katanda basobola okuba nga basurviving nga wabeerawo ku mbeera. Tugendagendera ddala ewa maama mu maka ge ate atubuulire ensonga zonna nga bwe ziri. Ewaawo tutuuse mu maka ga maama embeera bwetyo bwekyali. Kati maama nga tuvudde ku mbeera eyo tuyimirire maama nga tuvudde ku mbeera y'okubeera nti ebikunta byatoba tulengera ebipapula waggulu wano watindira n'oteekawo ebipapula bino biri lwaki wabiteekamu? Nabiteekayo olw'okuba nti nno waggulu ewaali watonya ate nandiroodi waffe bw'omugamba nti tukolereyo takkiriza embeera nno yeeyo okweterayo ebipapula bino nga ne ku miti kuli kwennyini kuvaako obuntu nga buyiika emiti nga gikaddiye bumuyiika mu feesi. Weewaawo maama waffe nagezaako okuba nga atusigira ekifaananyi embeera y'enjuye mwe bali mwe bawangaalira naye ate tumwebaza olw'okubeera n'ogwo omutima ate omuyambi n'asobola okuba nga yayamba. Weewaawo yadde ye tali mu mbeera nnungi bangi muli mu goloofa muyina buli kimu mulina obuliri obunene muyina ennyumba ennene naye nga ate temusobola kuyamba. Kati laba maama waffe muzira kisono nze nsaba busabi Allah ayongere okubeera nga amuddizaawo kyonna kyasingira ddala okubeera nga ayagala. Amiina nnyo mukwano. Kale weewaawo tugenda kuba nga tuddayo ate tuddemu tuwayeewayeeko ko ne maama waffe atubuulira ate ensonga zonna gye zigenda. Ennyumba ya maama nga bwe mugirabye
yeeyo nembeera maama mwawangalira kwosa ne muto waffe Namyalo weewaawo embeera tebadde nnungi nnyo ennyumba eri mu mbeera mbi ddala omuzira Kisaina ali eyo ng'osobola okuba ng'oyambako abantu bano maama ye nsijja kuwa mwebaza olw'omutima ogwo omulungi era musabira busabizi birungi byereere Katonda mudizeewo abantu be bato betusingira ddala okwetaaga mu wano mu ggwanga lyattu Uganda ffe nga abatutaasa obulamu bamikwano twongera bwongezi okubeera nga tubeebaza mwina abasobodde okuba nga mwinayo ke mutusuulayo nabagambye ennamba eri 0701 36 32 04 mukwano gwange alina obuyambi obw'enjawulo maama waffe ali wiringi okubeera ne muto waffe singa asobola okuba nga ayongerwako oba nga afunye ka bizinesi ate akasukka kwako ne bafuna n'ennyumba ate esinga kweyoba olusi nakindi egisingako obugazi basobola okuba nga bawangaliramu ne bakulizaamu omwana waffe bebi nesobola okuba nga tumuwa ate embeera ennungi kakati maama ngenda kuba nkubuuzaayokko katono nnyo nga tetunava mu kifo kino weewaawo maama tukulaba oli mukyala akuze ebyolabye obirabye oli maama waffe oli muzadde gye tuli abaana ab'obuwala abaliyo kusana ab'obulenzi kalowooza kikoyinza obbasuulayo abali mu mbeera ya Namyalo nga bwe wamusangira nti ali lubuto ye weewaawo teyasobola kujja mu lubuto obasuulayo kagambo ki akagambo ke mbasuulayo bonna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala beekwase Mukama weweekwasa Mukama Allah subhanahu wa taala buli kimu kikwanguyira Allah ffe mu busiraamu tuga buli omu alina entuuko ye naye entuuko yo ogikozesezza otya abaana ab'obuwala mbakubiriza okwekuuma n'okweyisa obulungi mu nsi muno mwe tuli ojja kusobola okuwangula wamu n'ab'obulenzi abaana b'obulenzi akalowoozo ke mbasuulayo mulekerawo okukozesa abaana b'abannammwe ne mumala ne mubasuulawo omwana ow'obuwala ayanguwa okukemebwa naye abaana b'obulenzi nammwe n'abasajja mwenna kaabe musajja mukulu kaabe muvubuka kaabe mwana muto bannange mulekerawo okweyambisa abaana b'abannammwe ne mubasuulawo kati omwana oyo singa saamuyamba kati singa ali luddawa tomanya muna yandibadde oba olusi ke kalowoozo ke mbasuddeyo ako olwaleero akalowoozo akalala neebaza nnyo buli kinoomu eyatukwatirako mu bwannakawere obuli obuzibu okuva mu ddwaliro okusasula akasente omwana yali eyo mu special care n'okumulabirira mbeebaliza nnyo ddala neebaza nnyo maama Mariamu neebaza nnyo ne mwami Nsereko Mukama abawa obulungi amiina nnyo maama weewaawo akalowoozo ka maama waffe amiina nnyo naffe tweyanza okubeera ng'otwaniriza ate mu kifo kino akalowoozo maama kabagambye abaana b'obuwala ng'okyalina akadde akasomasoma ate mwekuume nnyo embeera zino nammwe abaana ab'obulenzi banaye mweddeko mulekerawo okubeera nga mweyambisa abaana b'abannammwe ate ne mubaleka mu mbeera bweti kubanga baabawala nga bwakugambye maama waffe baliwo okubeera nga bakemebwa so weewaawo keka akalowoozo nange kengenda basuulayo ng'abaana ab'obuwala mwena bali mu sayizi zange n'abansingako n'abato mwenna mwekuume kubanga obulwadde bwo gye buli obulwadde bukyatira ddala abantu naye nga olunaku lwaliro we tutambudde tetugenda kuba nga tusukako wano Mukama Katonda abankuumire nange nensembyayo nekiramusa ekirungi ekisinga mu Isiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.